Projan Media TV yonna gy'osinziira nkugamba nti webale kubeera ku Projan Media TV. Abayomba bo sinabeetaagako. Gwoba olina comments nga ziyomba za kuyomba gwe mba ate sikwetaaga. Kubanga eno group eno channel ya family tuli ba Luganda. Gwe weva eri n'ekigambo kye kinene n'okikubawo mba sikutegeera ate naddala mu mbeera eno gye tulimu si buli omuntu musanyufu oba kisegeera naye tugezaako okwekontrolinga saawa zino nga we nabagambye tujja kuba twogera ku social media entertainment mubaamu Twitter, Facebook, YouTube, ebintu ebirala bingi ebihappeninga ku baserebu baffe kubanga gwe mulamwa gwa channel kubanga twogera ku baserebu nebigenda maaso mu ggwanga. Nengera nga we nabagamba nja kubanga mbatumirako okomentinga wajoli ne tutebbo nnyo mu quarantine wano netunyumira obulamu nga gye tuli ewaka tutudde tugobera ebiragiro by'omukulembeze okisegeera. Kale kandabe waliwo Miriam muto nkutumiddeko, waliwo Miriam, waliwo muto yes nkutumiddeko yonna gyoli webale commentinga. Then nina Juliet ko Businje, nina Bushira Mulumba, Mugabi Henry, waliwo ne Shasha Kurimu, Kasimu Juma, Jami, Tina Mukasa, Damali, Chiza David, Rachel. Yes, kale mwenna mwebale kubeera ku Projan Media TV. Tujja batubatumirawo tunyumirwa nga tunyumyamu okisegeera naye ng'olunaku olwaleero Eddie Kenzo mawulire malungi bambi yakomyewo sikomawo mu ggwanga naye yavuddeyo ku kitanda gye yabadde yali yalwala yafuna bad ulcers ezaali zimuyisizza bubi era abantu baali boogedde bubi awo nga bagamba omukulu alwadde ekirwadde kya corona naye nga tebyali bituufu. So olunaku olwaleero bambi avuddeyo nabanga at least posting akafaananyi ke ng'alaga nti I'm back on my feet ng'atambulako ku street kyemanyi era street za Ivory Coast kuba ffenna tumanyi nti gyali ekintu ekituuzizaamu amaanyi kubanga ono star waffe kyonna ekimutuukako kiba kitukosanga eggwanga. Kati abantu bagenda kuntabukira naye teri bad comment tekitukosanga ggwanga as such naye he's a big star so we respect him. His life is important to the nation okisegeera so buli kigenda maaso mu bulamu bwe there is a way it affects us. Kyovala nti tufuna nnyo amawulire ku Kenzo gwoyinza okwebuuza ki mbeera nnyo ku Kenzo nedda osobola okwesanga nga mu USA waliyo channel emu wet oba waliyo TV station emu ngeyogera ku Justin Bieber yeka oba okisegeera so because bano baba brand nene so tagala obeera offended nga twogedde ku mukulu ng'ono Eddie Kenzo. So Eddie Kenzo mukama yebale kuwonya naye yegezaako okwekuumira mu njo leme tambula kubanga akalwadde kali serious tomanya oyinza okuba wawonya ulcers n'ogenda ogwa mu corona. Kale yonna gye musinziira nagambye nyiga akadde ako osobole okubanga ofuna latest information ofuna amawulire nga wetuba twakasaayo story ojja netunyumyamu no commentinga. Kale webale kuba ku Projan.